nga tebanampendulira amagye embeera nnyingi zantuukako, nali obutwa emirundi 2, naku lumu ne bantegako akatego ne ŋŋendeyo ku lusozi ne bankolako violence. Byonna biri mu social media bino byennyonnyola nziramu just ye. Export TV to the world. You give up at such a young age. Actually, abatambuddeko kyemmanyi bajja kutegeera ensonga yange. Nasituka 2015 okuyiya obulamu ng'abawala abalala. Ne ntuuka e Saudi ne nkola paka 2017 ne nkomawo ewaka. 2018 oyo ng'atandika ne ngezaako e Dubai ne Abu Dhabi ne bigaana. Ne nsinzira 2018 n'era mu mwezi gw'omwenda ne nzira e Saudi. Bwe nadda e Saudi embeera yannyigiriza 2019 mu mwezi gw'okubiri ne ntoloka mu kiyumba ne nfuuka freelancer. Bwe nfuuka freelancer, obulamu bw'aba freelancer mu bumanyi, ne ntandikawo eyo projekiti y'ekiyumba. Nemba nga nkozesa platform yange era abantu abazze nga bangoberera bulungi nnyo e Saudi Arabia saali nnyo mu ntalo koza ku social media ekyandeetangako it was business. So natoba nnyo nenkola ekintu ekyo. Naye akaseera ke natandika okunyumirwa. Allah nangerera. Allah we yangerera nti we nakola business yange ekiri nti nabye nagiteeka mu timelight engeri gye byalimu nti waliwo abaana bangi abali eyo nga tebaneezuula nga bw'omuwalabu ne wamukola ekintu abeerawo paka lwafa ne bamuzza. Kati nze nasalawo kino ekintu ne nkiteeka ku social media nga naali ewala asobola okuwulira ebigambo byange nagezaako okwetaasa ne bwe mba nga sisobola kumutuukirira. Kati abantu bangi nnyo baatandika okukola ekintu kye nali nkola. Era abasinga obungi ng'olusi ewange gye balimbalimba abaana ne babajjayo ne babatwala kozi bo tebalina access eyamba abaana okuva ku location ezeewala nga nze gye nalina. Kati ekiseera kyatuuka nga omanyi ebintu bya bizinesi. Bye bampayiza human trafficking naye nga nze nali nnyamba abaana babundabunda e Saudi. Mukama we yamugobye talina waatandikira, yalwadde COVID ne bamukasika wabweru. Era mu biseera bya COVID nalonda Abannayuganda 2+ mu ggwanga ly'e Saudi Arabia. Nze nenguma nabo ne ngamba bano Bannayuganda bannange nembeerawo paka Mukama we yatuyamba ne tuzuula eddagala era nga buli gwendeeta nga alina COVID mufunira eddagala n'awona ne mufunira n'omulimu n'agenda n'akola. So awo ewagira abantu abanwanyisa nga omanyi embeera z'Abannayuganda. So ekiseera we kyatuuka empalana nejjira mu bantu nga omanyi competition mu business. By then sente network emusungu you know. Hello. Yes, but we can still hear your voice. Yeah. So munange omanyi abalabe we bayitirira ate nga goli omu ganda alina olugero lw'oyagera n'agamba nti abalabe b'ewabweru tebasobola kuwangula nga temulimu omulabe wa munda. Katonda yangabirira ku lizik nenkola ebintu bye nakola nenzimbira maama ennyumba nenzimbayo ennyumba za rentals nenkolayo ebintu nti ebitini Katonda bye yansobozesa okukola nange wano e Kampala nengulayo kapoloti nempulaninga n'okuzimba. Kati mba ndi mu nteekateeka nga mpulaninga nzimbe nange nsobole okweddaabulula ne bandyamu olukwe. Bampendulira amagye ennaku z'omwezi nga before nga tebanampendulira amagye embeera nnyingi zantuukako, nali obutwa emirundi 2
naku lumu ne bantegako akatego ne ŋŋendeyo ku lusozi ne bankolako violence. Byonna biri mu social media bino byennyonnyola nziramu just naye kuba nti byajjanga content omuntu omulala ali eyayinza kubanga teyabiraba. So olutalo olwo olwasembayo lwe baali bagenda okunzitira ku lusozi namala mu Saudi ennaku 4. Eyo ddiru we yagaana ne bampendulira amagye. Nali wange ku apartment gye nali mpangalira ne bawala bange kuba zali nnaku za Idi nnaku nkulu ng'abaana bakomyeyo wako okulya Idi, then the following day baddeyo ku mirimu. Amagye ne gatusalako. Majjo we gaatuuka ne galinnya oluggi ne gayingira. Ne bankwata ne bawala bange 14. Baali lizingako abawala 2, 12 ne tukwatibwa. Ne yali boyfriend wange naye ne bamukwata naye ate all of the sudden from nowhere twali tusimbula ate ye ne bamuta. Ffe ne batutwala. So bantwala sirina kye nnina okuggyako abaya gye nali nnyambadde, akasawo omwali amasimu naye amasimu kati baagabba. Akasawo omwali amasimu n'obugatto mu bigere ne kajoya gye nali nnyambadde munda. So akasente ke nali nninawo konna nakaleka mu nnyumba. Kati nembeera n'essuubi ndina kazini wange yali yanzigulirawo account wano e Uganda kozi we nali ngenda nali sirina national ID. Kati kazini wange oyo yanzigulirawo account 221 mu mwezi gw'okubiri. Kati ku account okwo nalinaku akasente kange akawera nno zaali millioni nga 10 plus. Kati ebbanga lye namala ku prison e Saudi Arabia, kazini wange oyo yegatta ne family ye ne bagenda ku account ne ba withdrawinga sente n'ekigalo ne bazibba zonna ne bazimalayo. Ebimu ku bintu boyfriend wange bye yankolera bampangisiza omuzigo ebuziga ne banteekeramu ekitanda, entebe, TV n'ebintu ebikozesebwa. When natuuka, I requested for the money sente ezaali zisigadde e Saudi Arabia mu nnyumba. Nazo zaali zisoba mu millioni nga 8 plus cash, then mu kitabo amabanja gokka gaali gawera obukadde nga 7. Koza abaana bano abasinga obungi nakozesanga akasente kange ba driver ne babanona ku zi location okutaasa obulamu bwabwe, then nze watuuka ewaka ne tukola agreement. Esimu egenda kuzikira. Ne tukola agreement, bwe tumala okukola agreement nakola nabanga nsasula mu installment wentyo bwe nali nkola nga sente sizituuza mu kifo kimu. Muyiteko sama. Jose. Soko Jamuloko. Hello, anyone. Hello. Assalamu alaikum. Anyone. Mvuddeyo taata. Jeff. Kanziremu okukubira ndi ku live. Njikwate wano. So wemala abaana bano abasinga obungi nakozesanga akasente kange era mmwe abali eyo kino munjulira ng'oluusi abaana bakadama be mulaba abo tebabeera na cash money era eyo endowooza nze azaagibateekamu ebbanga lye namala nga njogera ku nsonga ezo. Kati abasinga obungi baafunanga obuzibu nga batalina ssente ng'olina kuteekamu okutaasa Omunayuganda munno nga kale ne bw'oba ng'ogenda kwongeramu emitwalo nga 5 bakakadde naye ng'ekisinga obukulu ng'omutaasizza avudde mu mbeera gy'alimu. Kozi wano wabweru emirimu gye nabafuniranga gyali gitandikira mu 1.5, 1.8, 2M, 2M plus. So nga nteekamu akasente kange abaana ne bajja ne tukola agreement mu kitabo n'asayininga n'akola bwansasula. So mu kitabo namwo nalekamu sente ezaali empitirivu ezaali mu mabanja.
wemala okutuuka ewange ebuziga mu muzigo nalina ssuubi nti ndina ssente zange ku akawunti neŋŋamba eze Saudi Arabia we zinaaba zifudde alhamdulillah kasita ndi mulamu ate nsuubira akasente akali ku akawunti nasula ennaku zaali 3 kati ku lunaku lwengenda okumiitinga omukyala full figure okumwebaza koza alina vidiyo gye yankolera nkuyanja y'Abannayuganda be nnayamba y'Omunnayuganda yekka yasobola okuyimirira okulwana nange ng'asinziira Uganda nga tandabangako kyampaliriza munoonyeeko ngende mmwebaze era nnakikola kati we twali tudde ewange ebuziga ne tuyitira ku centenary nga nkutte visa card n'essimu card bye nali nina nga byali mu iPhone nagenda okutuuka ku banka nga ndinako emitwalo 48 mu 7 Jesus. nawunga embeera ne yeeyongera okubeera waasi actually mbatolinze ne depression nga ndi traumatized naye nga neegumya oluusi nakolanga live ezimu nga nkaaba naye nga bamanya abantu baba tebamanyi bulamu bwe tulivinga na biki bye tuyitamu ekiseera kyatuuka nentuula wansi nenzikakkana munnange eyali e Saudi Arabia nga ninayo akasente kensuubira kati nenkwata essuubi lyonna ate nendiza Saudi nga mmaze okizuula nti wano sikyalina kye nninawo naye ne Saudi sirina kye nafunayo ng'ogyeko renti na mmere ekitegeeza n'ab'e Saudi nabo baakufera ssente zo Saudi nayo ssente ezo sizifunangako okuggyako okunsasulira apartment mwe mbadde nsula n'emmere gye ndya olumu kyokka ate ne kitakoma ku ekyo byonna babikukoze obinaasigala nga kutokyalinga mentale wali omanyira abantu Katonda yakukikola kokiwulire so nemba nga ndi tortured with words nga abantu bantokyali nga oli akutokyalinga mentale ate nga yakulaga nti obulamu bwa livinga bulungi ate ng'olina gye wamujja nga gwe gye wamujja akaseera ako tolina yakugjayo wabula nga walwana makazi so ekintu ekyo ne kinkumira mu slavery nga ntuula wansi ne neebuuza ne ŋŋamba naye Mukama abantu baagala batya so ebbanga eyo nze nawangaalirako mu nnyumba okumala emyezi 6 nga ensi temmanyi we nafuluma nali ŋŋenda kuziika Asiya oli muka Charles ye yafa akaseera we kaddamu ne nsiiba llo ne ŋŋamba nti kati I think neetaaga oku associatinga n'abantu nnoonye ekiddako kati nzija ntya okusisinkana omukyala Nnaalongo nga tukutudde story mu bumpimpi tulina omuwala bamuyita birungi Samatha twali naye obutakkaanya wano ku social media n'akitwala personal nga omanyi zino ensonga zaffe eza social media alina abantu be yansetingira ne bantrackinga ne bampita mbo baagala kumpa business naye nakatuuka mu Uganda gwali mwezi gwa kumeka gwali gwa mwenda nga gwakatandiika jjukira bandipotinga gw'omusanvu nga 31 eri mu kkomera n'envayo gw'omunaana nga 5 kati ogw'omwenda nga gutandiika ne bandeetera business ne baŋŋamba Asiya twagala otukubire obulango hoteri yaffemu eri opposite Yesu Amala Nansana by then nali simanyiyo endala ne baŋŋamba eri Ntebe Road nasooka neŋŋaana nga ntyamu ne bampeereza akakadde ku nnamba yange eya Airtel by then enamba yali ya Nnaalongo era yali ereeta amannya ga Nayiga ga Fatuma ne baweere Nnaalongo oli ne bateekako akakadde kati we nalaba ssente ezo kyampaliriza okuva ewange mu muzigo ebuziga ntambule paka Entebbe ngende nsisinkana abasajja kozi baali bampadde ssente zaabwe we natuuka ku Horizon Hotel Entebbe abasajja ne mbasisinkana omusajja namusindikira ssente namanya erinnya bali bamuyita Pedra ne bannyaniriza ne bannambuuza neyo hotel ya Horizon Hotel emukono era egundi Entebbe era ne vidiyo eyo eri ku TikTok yange sigijjangayo omusajja we yamala n'aŋŋamba Asiya njagala tugende Enansana ku Yesu Amala
nayo tulambuule then tutule tuteesa ssente mmeka. Ne nnyingira mmotoka yali Nuhu ya black ng'eri tinted. Abo abasajja ne bampamba kumbe babatumye bantulugunye. Naye nga atowa order yali Birungi Samatha era yali ne ku ssimu. Abasajja bantokyalinga ne banzidamu zino enjala. Mu biseera omugenzi Kapeesa we yafiira. We navaayo ne nzira ewange mu muzigo ne ngezaako okuleetinga that story out, abantu baagirabanga stunt era tebampa matu. Ne ntuula ne nkigumira ne nkimira ne mpita mu bulumi bw'okujjanjaba ebiwundu paka lwe natereera. Kati recently wano gwabadde mwezi ki? Mwezi gwa kutaano nga gutandika. Nga Love Masa nkubira essimu angamba Asia. Export TV to the world.